andabye obwerere bwa Sarako obutambula naye nyina kyenjagala obagamba bakadaama oba baganda bafe abawala buli bwe tunalabanga obwerere bwa muganda waffe nga bufulumye njagala fenna tweteeke mu bigere by'oyo omuntu ng'abakazi mwana abasinga mwenna abasajja balina ebifaananyi byammwe nga muli bwerere just omanyi kumanye kubanga abasajja batubaza ffe bwe tuweerera mu mukwano omusajja asobola okubaza ng'oli mu kwambala mpala obanga okutamya nakkuba ekifaananyi naye n'otamanya nakumanya just it is a matter of time and your turn is coming njagala mbabuulire teri kintu kya ttabbu mu bulamu ng'abantu kulowooza nti mugamba bakadaama bantu bategeera nga be bajjudde ku buli page abaagala okumanya obwerere bwa Saara gye buli nga bakazi teri kintu kyewunyisanga mukazi kuwulira nga mukazi munno ali down bamukriticizinga naddala kufulumya obukunyabu ne mukuba endulu ne mukuba engalo ne mukuŋŋaana ne mwagala mwongereze okunga oli mukazi it sounds ate mumala ne mugamba anti Kaduuka akola motivational speaker assa abakazi wansi nkola motivational speaker zibulira abakazi nesobola kera ku maca nenkwata mukazi munnange nenteeka ekifaananyi ne bw'abanga iyo basiye ye nekiteeka ku peji yange nti nalabye obwerere kubanga abamu kummwe abaali banvumyeko mbulina naye njagala nkubuulire teri kintu kiswazanga kugamba omusajja akedde ku maca n'ate obwerere bw'omuwala ffenna twandibadde sawa zino tuli ku mission yakumanya musajja ki tumupostinge tumusabule ng'abakazi tuleetera abalala okumumanya n'abatannalugwamu beekengere wabula mwe mulwana kulaba Saara eyakula obulungi Saara yakula bulungi era Saara vaamu fiya kyewakola wakikolera mu mukwano wali mu mukwano okutuuka okweyambula ng'oli mu kinaabiro n'obeera ku video call ne boyfriend wo mind you this thing si kinene nnyo kubanga nange nkikola simanyi nti oba bba wange asobola okukuba essimu nga ndi mu kinaabiro nensooka nensiba ttawulo era ngenda mu maaso n'okunaaba ne mmukwata ne waba ku video call so ebiseera ebisinga abasajja batuteeka mu fiya y'okuta obwerere bwaffe wamukyawa talina kyakwongerako aku blackmailinga nakutabwerere mwongere okubuta mulabo batebiyite mwe mulowooza tugenza okukula okutuuka wano nga bwe bulumi bwokka bwe twakalaba n'obwo bujja kuyita Saara wonna wooli nkwagala mu inbox yange nayogedde ne Kyaga nga mpulira obusungu bunzita Kyaga naŋŋamba munnaaye bavubuka bwe batyo babeera bavubuka abantu babeere ni munnaaye naye njagala kubuulya nti nze ndi mabega emirundi 10 teweteeka mu depression yonna teweteeka mu depression yonna teweteeka mu kweraliikirira kwonna that is how wicked men are era mbadde nsaba mwabawoza ati Kaduuka akola motivational videos assa abakazi wansi wali ondabyeko nga nkwata omukazi yenna nga bamambudde ne bamuteeka ku social media nenoonya obwerere bw'okubuposting naye era mwe bakazi mwe mubikola that is the kind of disrespect abakazi gye muwa bannammwe ate ne mulowoozesa abababuulirira nti be babi ntunudde ku buli page obwogera ku bwerere bwa Saara bakazi be basingayo okusaba obwerere bwa Saara naye nga kiki ddala what are you looking for mu kifo ky'okugamba mutubuulire musajja kyoyo tumuteeke ku mission yakumuzikiriza wabula mwenna munoonya bwerere bwe mubulabeko mukazi munno ogenda kumulabako ki Saara wonna wooli I don't want you to put yourself into depression and don't ever blame yourself ffe tubeera n'abasajja nga muli mukwano oli eri owoomereza nakwata video aba yagadde ogita n'agita Katonda yamanyi era nkusaba bw'oba olina obwerere bw'omwami oyo bwonna tobuta era tobuta leka abakazi boogere kubanga be basingayo okwogera olw'okuba balabye ku bwerere bwo naye nga it is a matter of time buli omu ajja kufuna buli muntu bw'onoobeera famous ojja kufuna abamu ku mmwe babuta nga tolina na bw'oli nga tetukumanyi tutakufaako naye lwakuba Saara alina erinnya lyazimbidde ebbanga naye njagala mbabuulira amazima bantu mmwe abasajja beeramu n'ensonyi omanye nti wazaala omwana omuwala nabagamba ddakamaliza beach okikola omwana w'omuntu owuwo ne bamwe bakako basajja nga 8 ate ne bamukwata video ojjukiranga omwana wa munno gwe wakikola mukwata omukwano gwaffe n'obunafu bwaffe ne mukwesanga ebyokulwanyisa naye buli lukya bukyanga mutandika kutabwerere bw'abakazi twaguma era Saara totya you are our sister we are with you tuli naawe mu buli kimu
tuli mabegawo toddamu kutya ate tufulumye obwerere bw'omusajja ne bw'oba obulina Katonda ali mulamula mwe mutukole byonna olw'omukwano gwe tuwulira gye muli olw'okuba nkutadde toyagala nkute abamu abasajja bumanyino bikozesa mpa miliyoni 5 oba toyagala ntebwerere bwe nazikuwa ne zigwawo tosaba endala buli mukazi yannango manyi wali obaddeko n'omuntu mukwano n'ate obwerere bumuleka bute bw'atandika okugamba mbu simanyi akutiisatiisa muleka bute we are stronger than ever toddamu kweraliikirira era tuli mabegawo nga muganda waffe salake nkwagala nnyo manyi ky'oyitamu era nkwetaaga manyi ky'oyitamu tobaako gwoyanukula wadde tobaako gwonyega that is how bemuyita abasajja mwe batyo bwe bali abasajja batumbaavu omusajja asobola okukwagalira emyaka 3 naye nga takwagalangako nga akwagalako kwesa naye nga gwolowooza akwagala so buli omu ajja kufuna era nsaasidde nnyo omuwala ali mu komenti nga boogera ku Saala ng'anoonya obwerere bwa Saala bannange nafunye message nyingi inbox both Facebook and TikTok tuweereze ku ka video ka Saala ke byebigambo ebiri mu inbox yange nga mazima ddala lwaki mwagala nnyo obusego okutuuka awo waliwo ne bengambye sasula emitwalo 2 nkuweereze nenge ekyamazima ddala ka video ko tekaliiyo temugenda kulabayo ka video n'akamu awala batandise gamba kyagaguwa fulumiza video inze kale saa nali namusabako yo ka video ndabeko ne yagaana omukazi oyo yagaana nanyihane baba yakula ye hanake ne kale tugenderawo yoyo mukyala gwe mmanyi yekka atasobola kutya biduduma atasobola kugwa wansi easily like that ndino gambo simanya bichi kikaze ekyo kigumu nnyo simanyi kiki kye yeesiga wabula tayinza genda atyo never era abagala okumussa wansi muli